n'abasuula wabembadde nze mbabadde bali akunze so nembeera nga seegatta ku kibiina ekyo lwansonga eyo nga bannange bali sina we mbaleka abadde mukwano gwange nnyo era emabegakaawo nga tandana kufuuka mubaka wa paalamenti abadde ayotera wali ku Gabados ku Bagarooti nga bwe bamala okwota buli lunaku talina mmotoka nga muvuga ne muleeta wano buli lunaku nga muvuga ne mukola ki ne muleeta era abankyala basobola okunyi manya abaana basobola okunjirira na mutabani we nga mujali ne muleeta naye mpaka lwe yagenda mu paalamenti n'akola ki ne mugamba gwe nkuwonye kati ogenze muki paalamenti akasente kazze we namuteera nga sikyamuvuga nga muganda wange naye nga tubadde tuinterakitinga mu bintu bingi akubira akasimu era nze ennyimba zange zemadde nyimba n'olyo limba luyitibwa Kokirabe era nateekamu Kato mu vidiyo nangamba gwembwa gwe nja kukuba maye jja nomanyira olwokuba oli mwana wa maama gamba abadde mukwano gwange ng'ate mukazi ebiseera byabadde ayogera ebirala ebyani simanyi boogera bakasuku biki nze tebinkwatako nze nga manyi kimu omusaayi gwange ate nga musician muki munnange so ebyo bibaawo abantu bonna babyogera mbeera y'okweyiya okusanyusa kuba abadde comedian nze nga namufuula comedian era abadde banyiigira Kato kyabayogedde mbadde mumala biseera mwenyiigiramu kambadde munyiigira mu nzikiza Kato tabadde serious nti alina omuntu gwawalana oba alina gwatayagala wabula nga yayogera kimuli kuki ku mutima ate nga takisa taliimu nkwe tageya takisa tawalana agabugabe kigundi ekyo twali alina badde agamba kigundi ekyo twali ku CBS nga tekinjagala ye nga abyogera nga bakola ki so tugenda musubwa nnyo music industry egenda kumusubwa nnyo nno okuzaawo omuntu omututubufu bw'atyo kubanga ye abadde takkiriza nga mumma mugamba nti Kato yagwa no ye buli kaseera nga alina okuyiyayo akantu oba oyo ng'omulaba ku mikutu alina atambula alina baavu ku TikTok kugamba relevance eyo ye abadde takkiriza nti no yalemwa basobola okulemwa n'olwekyo tujja kumusaalirwa nnyo mulabyekaawo ng'agamba nti nze saagenda mu paalamenti mbuno nnumirirwa nnyo abantu nagenda lwakubaza kwegamba ye Kato kulyanga akyogera lunywe nze mbadde nze nagenda kubaza waliwo confusion yawo abalozi baali confused bwe baali confused kati wenajjira mu kavuyo awo ye Kato oyo nti abadde talimba abadde ta pretending abana abantu yefuula ayogera kino ng'ate alowooza kyala abadde tagina pretense so tugenda kumusaalirwa nnyo era nsaba Katonda omwoyo gwe gulamuze ekisa tetulina kyakukola atusooseyo obusoosi tujja musangana agenza okufa nga abumanyi ekibiina kyovaamu obwana bwa nuupu obwo atulamuze bangi andi kyengezaako okugamba nti Kato abadde takuvuma ng'akakasa abadde takuwalana ng'akakasa abadde alina anoonya relevance yagambye nti yagenda mu paalamenti kubaza abadde abaza nti Kato bw'avuma wano oba kitera kyengezaako okugamba abadde muyiiya abadde creative ng'amanyi nti no bwe nvuma ono ate ono asobola okumpa akakadde oba kitegere kyegamba naye nga nakatakato nti gwakuvuma era ng'asobola okuvuma ate nakubira essimu nti owaayo ndeka neeyiya oba nfuna kyenkugamba ndeka neeyiya tabadde na mutima guno ebyab'emitima ebitu bamanyi era tulikola interview olaba emitima ebindi bakubuulira nti ono wa mutima mubi kino abakikakasa gyebali mbayitirivu nnyo wano mu music industry naye Kato tabaddeemu Kato yabadde wakweyiya Kato abadde anyiigadde gwembuulira anyiigadde baali ku TV awo olulala nendabanga babajja engumi naye bikoleka omuntu ateeyiya bwobanga oli serious osobola okulanira ku TV agamba kinalabika kitya sifudde naye ye oba oli ku TV oba Nazala akulaba ng'akusala oluyinga ensi yonna eraba ye Kato bw'atyo ye abadde muntu twamufunanga kirabo musanyusa waffe abaza talina mutima mubi Meya kyogenda obuteerabira ku Kato kye yakkolera ku kariyayo Kato kye sigenda kumwerabirako nti ebiseera ebisinga bwe mbadde nfulumya ennyimba zibadde nga 5 nafulumya oluyimba bakoowu nanga mwana wa maama nogenda kukuba ssente embwa zonna mazo zifufugaza ng'aluulidde omulundi ogwo era oluyimba ne luhiitinga nnyo lwe mbadde nkola oluyimba nga lulungi nga Kato akubirawo essimu nti nowakoze olulungi bw'okola nga lubulamu aga naye gwe naawe alabika wagwa bubuunywa biki kati nnaku ze simanyi watandika okunywa enjaga kati biki bye wawandiise bino
ne mukayana luyimba lulungi luyimba lufu luyimba lulungi nga yembeera gye tubeeramu nti abadde ye bwakulabako ekikyamu akigambirawo bwakola ekirungi era akigambirawo yadde muba temukwataga ate Kato tabadde munnabyabufuzi abadde munnabyabufuzi waawa engeri gy'abadde ng'ayisamu mummwe abennuupu eggaali nga tulowooza kati nga bwolaba mu budde buno bw'ovuma nuupu osobola n'okuweebwa ekifo mu gavumenti nti Kato abadde abaza Kato abadde tiyakyawa ne Kato osobola okugamba nti abadde wa nuupu nnyo naye nga kiri kyekirina okumuyisaawo kiri kyekimuyisaawo abantu babaza bulijjo gwe tokimanyiiko waliwo twali tugendako ebweru nga waliwo omusajja baali bamumye visa naye nga mukatuliki bulungi nnyo nnyo n'agenda mangu nnyo naganjira n'asiraamu kana sakenti alabuusi nadde nga olutunga lwali lw'abasiraamu convention yali y'abasiraamu so okubaza ye kuli mu nsi kati kyogamba oyo yasiraamuka n'afuukira ddala musiraamu atamanyi yadde okusoma layini emu ey'ekisiraamu naye okubaza ne Kato abadde abaza mu nsi nammwe kye mbakuutira mulekere awo okubala mutandike okubaza kitalo nnyo kitalo ddala bannange nga mukyali mu kutambula mutusanze omukyala Phina masannyalaze Phina nga kitalo mukwana amawulire ga Kato ag'okufa gakusanze wa street oba wagategeddeko saameka tegereza kumyezi ekiro obadde wamuwulizzaako ng'ayinamu ekimutawaanya kyonna oba naye ogafunye bufunye nga gali abrupt wadde abrupt talina problem anko Kato nga gwe twakalaba nga wakamaliriza omukolo nga tumulaba ng'omuzadde oyinza mwogerako ki eri Abanayuganda abamutwala mu kifaananyi ekirala nga buli omu bw'ayagala okumutwala kuba kati gwe obadde owangadde naye ng'oggyeko buno obulamu bwa camera politics anko Kato abadde ati Uncle Kato yasooka okuntraininga his product ne kyonna kyendi as a leader gave me a good foundation. He has been a father. Sorry. Ndowooza omukyala Phina masannyalaze tajja kusoma ebigambo bitono nnyo by'alina olw'obulumi bw'alina ate nga mwenda bwe mukimanyi nti yakamaliriza emikolo gye ate nga Kato mwenna mwamulabye ku mukolo gwa Phina nga musanyufu nnyo tetusuubira nnyo kusukkaawo kubanga ate tumwongera ennaku katumuleke tumugye mu kamera tubeere ate nga tubaweereza abantu abalala ab'enjawulo kuba abantu bangi nnyo abali wano ku lunaku